Abatuuze bagamba nti omwala guno gugatta ebyalo ebiwerako nti munene wabula abakulembeze be balonda tebafuddeyo kukikolako era ne balajanja gavumenti okubadduukirira basobole okufuna ku buweerero. Sani okudda ku lw'ennabuti amazzi gasala ekkubo ne galitta lyonna lyonna ne lyonooneka abatuuze ne bakosebwa tebalina we bayita abaana bagenda ku masomero tebalina we bayita kale n'olwekyo bambi tusaba obuyambi kubanga ekkubo lino likolebwa lirongoosebwe abatuuze b'oluguudo lw'ennabuti n'abatuuze abalala bayita mu kkubo lino babeere nga basobola okuba nga bayita awantu awalungi kuba amazzi mangi ate ebigoma ebiriwo tebimala mazzi gano. Bano batubuulidde okusoomoozebwa kwe bayitamu oluvannyuma lw'ekkubo lino okwonooneka era nga n'abamu tubasanze nga beekozeemu omulimu okusobola okulitereeza ne bagamba nti obulamu bwabwe buli mu katyabaga olw'endwadde ze basuubira okubalumba nti n'abaana baabwe enkuba bw'etonnya tebasoma era nga n'abamu basalawo ne basenguka ne mu mayumba gaabwe kyokka nga n'agamu gajjamu enjatika. Kubanga yalinnya paka wale waggulu ku sheeti yali ekukosezaamu baba basobola okuwaala kubanga bagajjamu ne bagalinnyamu ne bagazanyiramu obukalu obubiri kubanga tuba tetusobola batwala kuyita mu mazzi gaba mangi nga gatiza olubalufu. Ye omuwandiisi w'ekyalo Magero Fred alaze obwennyamivu wamu n'obunkenke bwe balimu era n'asaba bekikwatako okuvaayo babeeko ne kibakolera abantu bano nti kubanga essaawa yonna bandirumbibwa endwadde. Oyongera okukola ki okubeera n'amazzi mangi okuva ku mayumba gabwe kati amazzi ago gajja ne gatomera wano ne wajjula after 10 minutes oba tosobola kuyitamu omala naawe okomawo oyitewo nga gakendedde nga gagenze naye nga gatwala waliwo abaana babeera wano nga booza nigatwala ne motocycle nezigenda nezikulukutayo bambi kajjeeyo ne bazikwatayo n'abantu be baliwo n'omwana yagenda nakulukuta paka mu kameri wansi so abantu bano wali sorted abantu baffe batubadde tusuubira nti bajja kutukolera enyinza okuba linaleeta mukyala wange tugenda mu ddwaliro naye nga tetulinayo tuyita kwegamba tuli mu kubonaabona enkuba yo weeba etonnye teri kusaba kwegamba n'amakyaki gonna enkuba egayita mu isi kati wali yayewaano ttaka naye kwegamba ye yayiwa buyi kuyisaawo kiki naye ffe tetusinanga egyo tusobola gamba nti kwegamba tumugambe wetu tikuba tusinira otubeerawo bubeezi kulaba bulabi naye nga amazima embeera mbi gavumenti eveeyo etuyambe weba esobola otuyamba nebakulembeze ffe betwalonda nabo kibakwatako kuba nabo bakiraba tuli mu kubonaabona amazzi gatuyingira mu mayumba. Tukole Vincent nga ye ssentebe w'ekyalo ky'Erweza asabye gavumenti okuvaayo mu bwangu nnyo okubadduukirira ku kkubo lino nti kubanga liri mu mbeera mbi nnyo olw'ensonga tutte ebbanga ddene nnyo nga terikolebwako wabula n'alaga okutya olw'obukyafu bususse olw'amazzi agatambula nga kino kitadde obulamu bwabwe mu katyabaga. Bagezaako ne bakola naye nga bw'omanyiira embeera tennaba kutuuka kubeera nti kubanga abantu naddala ababooda bafunirawo akisindenti ebigoma ebiriwo tebimala olw'omujjuzo gw'amazzi oguvaayo waggulu mu mukono yonna okuva mu kame bale wonna wonna amazzi ago gakuŋŋaani. Ramla Katumba ku lwa STV Select enjawulo.